atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mbwangire bwabwo bogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weyongeyo na bulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Olwaleero mu kadde kano mu ssaawa y'akakati mu bwandi saba tuyogere ku nsonga ey'ebigali n'ekiruubirirwa kyabyo era n'etteeka ery'okusubiriza mu butonzi. Ku nsonga ey'ebigali abasamize abasinga obungi mu mbuga ez'enjawulo ze mugendamu mufuna okwemulugunya mu nda yammwe nga mulowooza nti babajjako bujja buuma. Era y'ensonga lwaki kindeetedde okubeera nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu okusobola okubeera nga nzija mbatangaaze ku nsonga eno. Abagalwa, kino kye kigaana nti nno waliwo ababikola nga babajjako obuuma bo basobole okubeera nga begaggawaza mu ngeri etasaanidde, naye njagala mbabuulire mu butuufu bwakyo lwaki ekintu kino kibeera bwe kityo. Bajjajjaffe abatudde mu kitangaala eky'obutonzi oba abakola obutonzi bwonna naffe nga tuli bumu wamu nabo baateekawo amateeka bo bennyini ge baateekawo bagagoberera. Abantu abatagoberera amateeka beebeekizikiza bo beekolera bye baagala kubanga tebalowooza ku makungula ag'ebyo bye babeera bagenda okubeera nga bakola. Mu ngeri eno kitaffe Tonda ne maama Namugereka ne abazadde bonna bakola nabo mu butonzi bateekawo etteeka nti buli mutonzi yenna ayina okuwa olukusa omutonzi omulala okubeera nga akuyambako. Y'ensonga lwaki ne woobeera mu bizibu bitya n'otasaba buyambi mu bajjajjaabo era bakutunuulira butunuulizi. Lwaki? Nti bayina okufuna olukusa okuva eri ggwe. Tekitegeeza nti tebasobola kubeera nga bayingira mu bulamu bwo. Basobola. Naye gy'emyo gitambulira mu mateeka kubanga baateekawo amateeka era bagatambulirako. Ensonga lwaki okwata 1,000, 500, 10,000 n'okiteeka katugambe ew'abamaama mu kwebaza, ew'abajjajjaffe mbwemizimu ng'ekigali, then mu bw'amayembe n'emisange nga amakula, kitegeeza nti obeera oyina ky'owaddeyo ku lw'okukkiriza okuyambibwako okutoowolokosa ekizikiza kyo. Kitwale nti kuwaayookwo, buli kuwaayookwo ku kizikiza ekiri mu mayiro, katugambe nti nno abakulu bakuyamba
ne bakugirawo ko ka percentage buli kiseera. So abaagalwa, abakulu tebali abuuma kubanga tebabwetaaga, naye gy'emyoyo egitudde mu kwagala egitambulira ku mateeka gye baateekawo, bo bennyini ge baateekawo. Osobola okukeera ku makya n'otunuulira obulamu bwo n'olowooza nti nno obulamu bwo bw'ojjukira kati bwe bwokka. Muganda wange, oyina emizimu emirala, obulamu obulala bwe waliwo ng'owali lokyafu ng'oli mutemu nakinku. Ffenna nabagamba tubadde abakulembeze, tubadde mu buli mbeera yonna ey'obulamu mu mizimu gyaffe, era gye giri. So emizimu gyo emingi gy'obeera obadde nagyo oba gy'otambula nagyo, nga etterekero nga ye Mwoyo wo Omutukuvu y'atereka byonna, efukibwa mu butaffaali bwo. Akazannyo kali nti gwe atudde mu nnyama ye gw'ayina okuyamba giri emizimu gye egy'emabega okwerongoosa, okukendeeza ekizikiza kyammwe. Mu bulongo bwammwe obuwundwa muyongere okubeera nga muwambaatira ekizikiza kino, mukikkirize. We mukikkiriza, then musabe olukusa oba muwe olukusa bakama baffe babayambeko. Kitegera. So y'ensonga eyo abaagalwa, muweeyo nga muli basanyufu nga mumanyi nti nno ekizikiza kyammwe kikendeezebwako buli kaseera. Ekyakuleeta wano ng'omwoyo kubeera nga okola ofuna ekitangaala kyo, okendeeza ekizikiza kyo, kubanga kye kikutadde mu kibiina ky'olimu. Kyova nti nkugamba nti nno tosinzanga Katonda omulala yekka, weesinze, kubanga n'abalala bonna bali wano ku lwakuba nabo balina ekizikiza kyekimu naawe ky'olina, newankubadde waliwo abajja okubeera nga batuyamba mu lugendo luno nga bo bava mu dimension ndala. Okitegera? So tuweeyo n'omutima gwaffe ffenna gwonna, akatono k'obeera owadde omanye nti akatono ako yegenda okubeera nga permission ewa bakama baffe mu ngeri ez'enjawulo okubeera nga bakuyambako mu kukutereezeza lubaalewo n'okukutereeza amayengo go, kubanga yeggwe lubaale. Entandikwa ya lubaale kyekyo ekikkola, kubanga otuddemu omwendo ogukola obutonzi bwonna. Ekiri waggulu kye kiri ne wansi. Okitegera? Weewaawo. Ensonga endala gye njagala okubeera nga twogerako mu kadde kano ly'etteeka ery'okusuubiriza. Etteeka ery'okusuubiriza mu Butonzi ligamba nti buli kintu kyonna ky'osuubiriza okubeera ng'amazima kye kifuuka amazima mu nsi yo. Kino kijja kitya? Ebigambo ebimu tebiri mu Luganda. Abantu abamu complaininga nti simanyi nkozesa nnyo Oluzungu, naye waliwo ebintu ebimu bye sitamanyi mu Luganda. Kati ng'electroni oba Abaganda mukiyita mutya? Abakimanyi electroni Abaganda nga we tugiyita, nsaba mu commentinge nsobole okubeera nga munnyamba ku ekyo, nsobole okubeera nga nkyogeranga mu Luganda. Naye ffenna ng'ebitonde tujja mu bwawannema. Y'ensonga lwaki twerabira buli kintu kyonna ne tutandika ku scratch, nga tutandika olugendo olujja buli we tuyambala ennyama.
So electrons zino wezibeera nga zikyali mu bwawannema kye bayita negative, zitindirwa ne zisobola okufuuka positive. Era weziwera okukkiriza okwo kw'obeera ozikyusizza okubeera nga zibeera positive ng'omutonzi akomererwa n'omusumaali ogumu ogwo gwe baakugamba nti simanyi omusumaali ogwokubiri simanyi baagugenda ne bakola ki. Omusumaali ogwo ogumu yali mpuliraayo, buli kiseera obeera okomererwa. Omutonzi buli kiseera abeera akomererwa kubanga kye bayita obutono obukola oba akasirikitu akakola buli we kaweza 51% then ke kakola kye bayita okutindirwa. Kati wootindirwa then n'ovaamu ekitangaala ekitonda oba projector etonda ekyo ky'okkiririzza ng'amazima go. Ffe ng'abatonzi tukozesa amagezi agawa bweru n'amagezi ag'omunda. Mu Lunyaanyimbe kye bayita consciousness and subconsciousness. Consciousness oba entegeera eyawa bweru gye bayita Ssaalongo wano ewaffe e Buganda. Subconsciousness oba entegeera ey'omunda gye bayita Nnaalongo. Okitegera? Kati kozesa example oba kozesa ekyokulabirako ekyaffe ng'abantu. Maama ky'omuteekamu ye kyazimbirako. Taata ky'ateeka mu maama nga gwe mwoyo gwazimbirako. We gubeera nga mwoyo ogwo guyina mission nga gwajja nga mubbi, ye maama azimba buzimbi. Tamanya kiki ekyo ky'abeera azadde. Kubanga tewaliwo muzadde ayagaliza kuzaala mwana we agenda kubeera nga atambulira mu mize. Naye obwo si buvunaanyizibwa bwe kubanga buli mwoyo gwonna guyina olugendo lwago. So taata waateeka ekyo ky'aba atadde eri maama, maama azimba buzimbi ku ekyo. Waakizimba then ne kimala ne kirabika mu buliwo. We kirabika mu buliwo ne kizaala ensi ebadde mu butalabika n'efuuka mu bulabika. Naffe bwe tutyo we tutonda abaagalwa. Naffe bwe tutyo we tutonda. Okuyaayaanaako ng'omutonzi mu kusuubiriza okwo kw'oba oyina n'empulira ey'ekyo ky'oba oyagala okubeera nga otonda, ekyo ky'ofuna. Ky'ofuna. So mu nsi ey'ewabweru ky'oweereza ensi ey'omunda, yo ensi ey'omunda ezimba buzimbi kubanga ye maama. Wano oyinza okwebuuza nti ate ekikula omukazi ate ye abeera kibeera kye kimu kubanga ffenna emyoyo gyaffe giyina ebikula bye bimu. Lwakuba nti bamaama balina advantage nti nno agenda okubeera nga ajja mu nnyama abeera afunyeeko ku kirungo eky'obwannaalongo. Y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga bamaama bannaalongo mu nnyama bakkakkamwa okusinga ffe Bassaalongo oba abasajja. Era abantu abasinga obungi ababadde mu bulamu obumu nga ba kitalo nnyo nga tebagambwako balina akavuyo k'amaanyi, ebiseera ebisinga tasobola kukomawo nga musajja. Akomawo mukazi. Kitegera? So ekyo
ky'oyagala oba ky'oyaayaanira okubeera nga otonda nga ggwe omutonzi. Kiva mu kusuubiriza okwo kw'oyagala okubeera ng'osuubiriza nga ggwe omutonzi. Era gye gino emitendera gy'olina okubeera nga oyitamu okubeera nga kikusoboseza okutonda ebyo by'oyaayaanira okubeera ng'otonda. Omutendera ogusooka, wandiika ekyo ky'oyaayaanira okubeera nga otonda, eby'okutonda eby'enjawulo by'oyagala okubeera ng'otonda. Katugambe mulimu, katugambe oba maka malungi, katugambe oba bakasitoma, biwandiike mu ngeri yonna esoboka. Wandiika lisiti yo. Ng'omaze okuwandiika lisiti yo, londako kimu. Mu kulondako ekimu ekyo, kiteekeko essira mukadde akaakaakati. Kubanga amaanyi g'omwoyo wo ogw'entegeera ey'omunda gukolera mu maanyi agakaakati. Era nga buli w'oteeka essira eri ekyo ky'oyagala okubeera nga otonda, maama akutuddemu w'amaanyi okusinga ali wabweruwo, akuyamba okusobola okubeera nga ofuuka endabirwamu ekyekyo ky'oyagala okubeera ng'oyaayaanira okutonda. Tolowooza nti n'agenda kukuyambako okukutereeza, ye ky'omuwa ye kyakuddiza, akizimbako buzimbi n'akuddiza. Mu ngeri eno, kankuwa example. Oyina omulimu, oyaayaanira okubeera nga omulimu gwo gukulaakulana, gufuna bakasitoma, era nga ogwaza n'ofuna ne branches endala. Tuula wansi, katugambe ku bimu ku lisiti z'obadde owandiise, olonzeeko omulimu gwo. Tuula wansi, londako omulimu ogwo gw'olonze, guteebereze. Tandika okubeera ng'oteebereza nga abakasitoma bangi bajja bakola ki? Bayingira ewuwo, we bagenda, bayingira ewuwo, nga we bagenda, nga naawe oyingiza. Obi byonna byonna ozannya olutambi mu nsi yo. Era owulire essanyu nga gwe musumaali ogugenda okubeera nga gukuyamba okukomerera obwawannema bwo okutindirwa busobole okubeera nga butonda ekyo ky'oyaayaanira okubeera ng'oyitamu mu bulamu bwo. Okitegeera? So buli w'okiwa obudde n'obeera nga okitonze, kifuna kye tuyita ebiro. Ebiro mu Lunyaanyimbe lwe muyita timelines. W'omala okubeera nga okitonze ne kibeerayo mu nsi ye y'omwoyo, kikukakatako gwe ng'omutonzi okubeera nga oyimusa amayengo go okisange gy'okitondedde. Era nga w'oba omaze okkitonda, kikkakatako gwe ng'omutonzi okwebaza. Mu kwebaza n'okkiriza nti okifunye. Lwaki? Nti gy'ekiri mu nsi ey'obutalabika, kirindiridde kujja mu bulamu bwo mu kaseera akatukuvu, si ebyo by'oyagala, kubanga ebyo by'oyagala biviira ddala mu ttumba lyo. Ebyamangu ebyo ebyamangu. Naye obutonzi bwe bukuwa mu kaseera kaabwo akatukuvu, ofuna ebyo bye bayita ebigumu oba ebitudde ku lwazi. So buli we weebaza,
n'okireka n'oleka nga omanya nti okimaze okitonda ate dda ku kirala kubanga ekyo kibeerawo kimaze. Weebaze Katonda akutuddemu, omwebaze ku lw'ekyo era oleme na kuddamu kukirowoozaako ate odde ku birala. Katonda atudde mu ggwe kubanga w'amaanyi okusinga Katonda ali wabweruwo agenda kuzimbira ku ekyo. Naawe kola amayengo go, kola omulimu gwo okubeera ng'oyimusa amayengo osange ekyo ky'otonze mu biro. Mu biro ebyo yimusa amayengo okisange. Yengeri gye tutondamu abaagalwa. Era nga oli mu mbeera eyo sanyuka ng'olaba nga akifunye. Wabeera kadaali ng'oyayaanira oba bakuba embaga oba ki, gitonde. Teekako ne ba flower gaalo simanyi biki, simanyi biki oba kwanjula ffe ng'abalubaale. Teekako nga bagenze bakwanjula bawaddeyo enkoko biki, buli kimu kyonna ng'omukolo w'ogumanyi gukole. Okitegera? Birowoozo. So okuteeberezako n'ensi gy'ozimba ge maanyi gagakuyamba okubeera nga otonda n'okukyusa ebyo by'oyagala okubeera nga bikyusibwa mu nsi yo. Kubanga Katonda akutuddemu w'amaanyi. Era y'ensonga lwaki nga ekikula kyaffe eky'obutonzi oyina okufa okufuna ebijja. Ekintu ekyo bakibawandiikira mu bitabo nga bategeeza nti obeera ng'oyina eddaala ly'oyagala okubeera nga oddako. Katugambe nti obadde oyina ka bicycle kati odda ka booda. Oba ziika ekirooto ekya bicycle kubanga already ogiyina. Tondawo ka booda mu birowoozo. N'empulira era olabe ng'okavuga ng'olaba nga okasanyukirako era ng'okola byonna by'okola ki by'oyagala okubeera ng'okola ng'okozesa birowoozo byo. Y'ensonga lwaki mu byawandiika baba bagamba nti tufa buli lunaku. Afa buli lunaku y'entegeerayo n'ozaalibwa bujja kubanga ebipya tebisobola kuzaalibwa ng'ebikadde tebinnaba kufa. Tosobola kugenda ku mutendera mulala nga okyakwatiridde ebikadde. Abooluganda, balubaale bannange, temusobola kutereeza lubaale nga mukyali mu lubaale ayiwa omusaayi. Kubanga simanyi babagamba, simanyi emyaka 10 emabega bakabaka bammwe bagendanga okulwananga, basimanga ekinnya ne bayiteekamu omusaayi gw'ensolo ku nsozi. Ne bayiwamu omusaayi ne bakola kye bayita omulago. We bakola omulago ako kokka kabonero akabalaga nti already by then ensobi zaali zitandise okubeera nga zirabikirwa mu lubaale kubanga lubaale takolagana na musaayi. Namwe ne mugamba kubanga kyakolebwa eyo yennono yaffe ani yakugamba? Moyo oyo akugamba, omutima gwo gwe kugamba?
obisanze busanzi buli kiseera buli woddozaali bwana ogamba tulina okunooleza naye byonoonooleza ddala bye byali mu lubereberye bye byali mu lubereberye nga tuyagala tutereeze lubaale nga tuyagala tutereeze amaanyi g'abajjajjaffe tulina okuddira ddala ku lubereberye nga tuluŋŋamizibwa omwoyo waffe omutukuvu kubanga yaliwo nga sseŋŋenda eno etondebwa kitaffe ettonda ne maama Namugeka ne Bassaalongo ne Bannaalongo bonna mu bazadde baffe mu biti byabwe eby'enjawulo naffe twaliwo era abazadde we baagamba leka wabeerewo ekitangaala nze naawe wayogera n'ettaka na buli kimu n'empewo byonna baayogera ne tugamba leka wabeerewo ekitangaala ne kibaawo gwe bagamba omutonzi ffenna emyoyo buli kyolaba ne kyotalaba kyayogera gwe bayita Katonda okitegera gwe bayita Katonda so buli woyagala ebijja buli woyagala oba nti oyagala oba mulimu mujja gezaako okulaba nga otonda omulimu mu birowoozo byo ogwo gw'oyaayaanira bakasitoma be weetaaga ensimbi ze weetaaga nga newankubadde olina kusooka kumala kuyaayaanira kitangaala kubanga ekitangaala buli w'okiyaayaanira kikuwa ensimbi ezo ezitali za biwaanyi wuliriza empulira eyo ng'okiyina womaliriza weebaze Katonda akutuddemu kubanga taata maama ne bajjajjaffe mu biti byabwe eb'enjawulo amayembe bonna emisango byonna emizimu gyonna giri mu ndaayo then omale obirekere obutonzi bukola omulimu bwago era labanga buli kintu kyonna ky'omaze okubeera nga weebaza kiwedde kubanga gyekiri buli oweesiga obutukuvu oba okutuddemu then ekyo okifuna naye buli weweeraliikirira obeera okigoba kubanga amayengo g'ozaala mu kweraliikirira gagenda kubeera nga gagoba ekyo oba nga gakussa wansi buli timeline oba ebiro ebyo bye wabeera watonderamu ekintu ekyo n'obeera ng'ate mu kifo ky'okwambuka okituukeko kikka okkabusi tuli mayengo muganda wange ffenna nga newankubadde ggwe oli mu nnyama olowooza weekwatako n'olowooza nti oli nnyama oli kitangaala naye lwakuba ekitangaala kyo kiri mu maanyi amatono mu nsi eno ey'ebyokwewunda by'ensi nagutya omwagalwa omwana omusaasaanyi nze naawe n'abalala bonna abatudde ku sseŋŋendo na ttimba twasalawo okubeera nga twegabirako ebyaffe ebyabazadde baffe naye tekitegeeza nti muzadde waffe takyatwagala ajja twaniriza nga we tuli tukkirize tulekeraawo okubeera nga tumunoonyeza wabweru waffe tudde munda kubanga maama ne taata bali munda yaffe atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe ettonda ne maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe akume